Okitegera nteganye okusoma kati erina ekiwuka abuka. That is rubbish. Ebintu bino muvuddeyo kubyogera mubyogere mu technicalities z'obusawo oba mu professional y'obusawo. Tosobola kujja lugamba nti alien skin kati talina nnyo kyakoze eki kimuliko like basawo bakebedde ng'ali fine naye ate yafunye memory yagise memory card yaga memory error ekyo tekiriyo. Yafunye memory error. Mukati abaana balina obuzibu nti baali katwawo nga basala CD nsalira ntekerako akayimba kati bakyalina biri mwe batambulira luga we yali yonna gye yava. Okay, bamusikaninze omutwe naye tebalina kye balabyeyo wano nga bamusikaninze omutwe naye ng'omutwe gumuluma. So then n'ekirala alina memory problem ku bw'obuzibu bwokka bwe n'akalaba obwa ddala buli sure alina memory error. Mpozo oli musiramu? Yesebo. Yeze Sulaiman. Gwe Sulaiman. Sheikh Gugwa. Nedda bambi. We tuli ku media official. At least tukoma wano. Bali be balida bamwe. Wala wata muntu ebintu byayogera nogano musajja. Kati sote kwagala Museveni okusinga mukazi wo. Very stupid. Tuli ku Flex Media official wamune that Truth Media kwe tuli. Just go subscribe, like, follow. Ensonga ziri 5-6 twogera alien skin yalozinze ayina memory loss bwe twogerera namawulire we ow'omunda ddala yawadde statement. Tulinawo Sheikh Gugwa ayisa abantu idiots watu yagala Museveni geno ofuna ekibanja ewalala yagala Museveni okusinga mukazi we gwasula naye ewaka so gwe yazalamu abaana. So ekyo kibeerawo nga tukimanyi. Alien skin mulimu bingi, mulimu Scorpion Shaba, mulimu Skani, mulimu abana bayiganga bagamba olutalo ku lwavudde olutuufu alime kuwayiriza abana ba Nuupu. Omulezi yagenda n'amubuuzaako ne bamubabula abana omwana ne bamukuba n'agwerere ate mbweri tebamwagalayo naye mulimu abaana abamwagala kati mwabo abamwagala yagamba nze kange nembuuze kwani ku top boss ku kibanda omwana bamulabira ngumbi mukumulabira engumbi mwana addayo nga bamututte mu ddwaliro bane bagamba kiki ate nga abeerawo mu ghetto nti akubiddwa ani amukubye bantu bali ne bagamba nedda ko bo katusoka tumulinda afulume wali byebizo byewalaba ebyemmotoka eremu ne bagimulesa tanagikima so ebyo byonna biri omwo webityo waneza parking babanja uyagireka kushero then mulimu gundi Kampala University eguddemu nabe kuva last year bino bitubadde bijja naye ngo omusajja ngayoga naye kuno yalaze evidence naye omukazi jukira mu last year agamba ono ayagala mulesawo bintu okuba ina akawala akapya kayagala okugira naye tujukira omukulu na ina abaana 25 ate bonna abasomesa bulungi era abalabirira. Yes, omukulu bamuyita Badru, Professor Badru. Eno omwana ye Professor Katerega alwa ngamba omukulu ono Professor Badru Katerega yavuddeyo n'ayogera n'alaga omutwe nga gubotabota n'agayo byemulaba omutwe mwena abamanyi kifaananyi kyange ekikadde mutunene kino ekipya omutwe oba wagwali bwe guti kyekimwambaza enkofiira buli ddakiika. Domestic violence esusse and very many bagayi baliyo basirise naye nga violence bakolebwako because otyo okuswala nga omusajja okujja mu kamera ogamba nti omukazi ankuba kituufu. Omukazi mu Rwanda bamuyita Enyaliyani Shubaiha Katerega yamuwasa aminamu abalongo nalongo gwaga nti amusasulira abaana basasula emitwalo 2 ejja $2 gye basomera ku international school bali ku Galaxy ndowooza I don't know agambye international school mu Uganda ati twalwe lini abagamba nti eyo somero gino okubanga giri eki naga mitwalo 2 okitegeera
So chiso kati nno nayo mitwalo ebiri, that is 80 million. Million kinana. Million kinana. Oba 78. No, this is around there. Nkaga mu something. Asatu mukaga. Oba olumu asatu musabuzigana asatu. Yeah. True. Katonda. Kinana plus. Tunawerera. Simon. Oh, thank you. So, awe tuli tutandikirewa. Sula ogola batutandikirewa. Tutandikire ku bakwita kola ki? Okumeguka obwongo. What's okumeguka obwongo? Anti memory loss. Memory loss ebera kumeguka bwongo. Ate obo kyalina kyojjukira. N'abaana bo bayinza bakutekawo mu maaso. Ngekyo bakyangu ekitugambo ekyokumeguka obwongo. Yaani akiwugira. Gundi omunamawulire we. Ng'asinzira ku ki? Akubeni yali Luga Media. Luga Media yayo. Konde. Asinzira ku ki? Ate babadde mu ddwaliro tewala bya ambulance ng'emutwala. Daya sebino tebabikola we batyo. Abaana bajja kuwabya ensi. Luga Media. Official media wa Gundi. Atwaye ku scan report. Then awo n'olyokozzaako Gundi bomba. Luga Media yasooka bomba naddako. Luga Media yakugambye. Tali well naye ajja kugenda omutwe gumuluma banoonyezza mu Gundi wonna tebalina kye balaba but ekisinzo belalikiza nti yafunyeemuka ye akayise memory error naye nga inakuba memory loss. Kakati abaana balina obuzibu bumu. Omuntu ng'afunye akawanga si skull. Yes, skull, yeah. Bamututte mu scan biki oyo si alina okukola communication. Eddwaliro pozi nga bo bagyekoledde waka. Neba nga bagenze mu ddwaliro nga Nakasero nga yebagamba. Omusawo yalina okukola statement. Yep. Ng'ali wamu ne munnamawulire wa Alien Skin. Luga Media yabaddewo. Fete omusawo tetunnamulaba. No, Gundi omusawo ayinza okuba yagadde kulabika. Ekyate nakyo kiba kikyamu. Oyo Alien Skin omulaba. Is a national asset, if I may say. Muyimbi wa ggwanga era waafa. Oba n'afiira like wabeerawo ssebo ebitatambula bulungi. Ojjukira Moses Radio bamutwala ku case clinic. Yep, naliwo. Abamawulire baali bangi like by then ndoza aba yali akola ne Kagolo Stewart. Kagolo yali asobola okuvayo n'atugamba yafunye damage kuki? Ku mutwe. Naye teyakikola. Report okuvaawa mu ddwaliro. Kati bano baliko tubuzaabuza. Oluyi teruwenza memory. Kale jinja. Naye ejinja weri kuba wano. Anyway, ebimbiri technical byabasawo. Naye kye balina tugamba tulage kuli omusawo. Gundi medical report. Batugambe nti kakati okusinziira because abaana be interpreting ati babitegeera. Bo wali mu favoringa boss waabwe. Because bote balowooza nti bino ebintu biri serious okusinga ne babyogera. So kye balina okukola batugamba omusawo oyo yakoze scan okitegeera malwaliro nga agamaanyi nga Nakasero ku malwaliro buli muntu yandye ettanidde okufuna obujjanjabi obusinga mu Uganda. Kale bwe tusobola kuŋŋamba nti gwate wategedde nnyo okusinga abasawo. Okitegeera omusawo ffe kitwagala kitono nnyo. Memolero sizibeerawo ne radio yagifuna. Okitegeera bantu bangi nnyo bagifuna kasaba kuba ku mutwe. Either funa blood clotting oba funa memory what? Damage oba loss. No banga tokyajjukira byonna byokola ki bibaddewo. Ffe tetwagala Luga Media ayogere. Because alina bingi ebyokwogera bitali technical bya malwaliro. Atwagala bingi byalina tugamba maybe ebyo baali batya ejjinja balwana batya kati awo tumuwa space ayogere. Nebino ebyeddwaliro si buvunaanyizibwa bwe. Kuno ku internet kwe tukubeera tulina abasajja ba PhD ng'abakugu. No. Ng'abasawo okitegeera. Gundi internet erina buli profession. Gubovaayo noyogere. Kali gubovaayo nogamba nga esekane mu technicality y'obusawo tetulina memory error. Eri si memory card. Okitegeera. Ndyeganye okusoma kati erina ekiwuka. Abuukabuuka. That is rubbish. Ebintu bino muvuddeyo kubyogera. Mubyogere mu technicality z'obusawo oba mu profession y'obusawo. Tosobola kujja lugamba nti Alien Skin kati talina nnyo kyakoze eki kimuliko like basawo bakebedde ng'ali fine naye ate yafunye memory yagise memory card yaga memory error ekyo tekiriyo. Yafunye memory error. Mukati abaana balina obuzibu nti baali katwawo
nga basala CD nsalira ntekerako akayimba kati bakyayina biri mwe batambulira Luga we yali yonna gye yava naye Luga media ebintu by'obusawo bino babireke babireke ebintu by'obusawo eddwaliro nga Nakasero very credible balina abasawo n'abazungu mwebali okitegeera kati ebyo naye batugamba byakisiru communication suwete bweba kibanza abayimbi mbagamba nnyo mufune bapiala abakola ku nsonga zammwe PR omutuufu ogera farm kati omuntu senga ali ensikini yabadde ne PR omutuufu kati omwana teyandi yogedde byakisiru byayogera yandize ne credentials yandize n'omusawo nze ndi wa alien skin actually ne watandire se musawo naleta credentials za gundi za medical form or anything na ajira butezi cyane kimala oba no musawo baba sawo they can interpret bona chwa kubina abasawo ku internet kwebali na TikTok ina every professional jiwadi kati goyagala government yafunye memory loss abantu bajja kigatega yagambe memory error ngate tukitege ate ngo tugambye wano omuntu oguli fine talina buzibu yadde there is a gundi jinalabye ya nga anyumiza ani nga nyumizo no gwe batadde omusibe fiki gaza nga bali mu ddiro nga ayambadde n'enkofira newe basibye nga ataddewo enkofira nga olaba plaster nga agisibyeko bwati then later in that day ngino kulaba ambulance mu kimye which is nti abantu batabuka later omuntu asobola okubanga abadde fine kumacha nga atabuka later then later akatambya kazemo okufulumba nga Luga media atugamba nga ina memory error kati kambagamba ekintu kimu ekigenda mu maaso mu Uganda wano alien skin ayagala ebintu bibiri anacha ayagala nga tetunda bakutuuka eyo yonna dayas fena twali tufiiriddwako abantu bafa ab'omugaso tosobola kufiirwa leero taato ba maama oba mwana n'okaaba nga wayisewo weeki n'osambagala nnyo nfudde ondese otya munnange ogimbekedde n'abaawo ntya pain grows naye nga waziise ati pain grows kale yese ekyo kyo nkikkiriza naye ate olaajanye nnyo bwekiteetaagisa tebasobola kukuba leero lwakusatu n'okaaba ku Saturday. It's the same statement gundi alien ya jigamba chicken kuba ne chicken eyo gye twali wadoni kulizi bamukuba misena lwaki akaaba kiro bali ogukati nagwo muze mu ba TikToker nti kati bakuba leero n'okaaba encha oba ofuna obuvune leero tegeza mu ba TikToker we talking about an artist and a TikToker why do you TikToker of course alien kaneka TikToker alien yafuka TikToker ebyaddala gwe omulaba is an artist tekimujjaako but TikTok is just being content creator kati yafuuko kyo alinga era senga TikTok yali esasula nnyo wano mu Uganda senga kati nzwa gwe mulimu gwa kyasinza okujja mu ssente really ebyaddala okay gwe omulaba wange ayimba okujja ku bino nti munnange jinja ate buli yonna gy'aba agenze era alekayo obusamba tuko sagala abantu banfunenga alina obuzibu ku alien nange kimanyi okuguza olina obuzibu na alien sagala abantu banfunenga alina obuzibu ku alien kubanga ekisoka nze alien simu meeting ngako wantu wonna nti oba twesikanganye mu mukono muli meetinga nedda anti kakati muli sikiranga muli sagala ate tu meetinge mu ngeri ate yakwekuba oba yakunkuba kubanga nze sobola kumuddiza wadde n'abantu be era nzikiriza nti basobola okunkuba naye ate ekyo si kitwandyagadde kubanga tubadde wano ebintu bino tubirabyeko Moses Radio Sekibogo na Kintijje bamukuba rest in peace awo mule mirembe ne bamukuba omutwe wansi alleged confident twalaba ne bamuddusa mu ddwaliro awo ku case clinic etugamba tasule badanga ali bubi gayina amala naafa mu bintu ebyokusaaga obusaazi okitegeera AK47 twali wano mu bbaala ekansanga kati bbaala yavaawo bali bayita dejavu ya Jeff Chiwa bamunyolera ensinga mukinabiro polisi neva ino tugamba waliwo omuvubuka gwe noonyezako bamuyita mu mbeere era bamusanzeko ne stain z'omusaayi ku ssaati eyali alongoosa ekiyigo n'okutuusa olunaku olwali tuli mu myaka 10 lipooti tefulumanga okitegeera bantu baffe bangi abadde nga bajja bafa mu bintu bino ebya violence kati bano abaana bo balowooza nti industry etandikidde ku bo era kwekomye bannaye nze mbagamba mwe ba alien skin eno industry yaliwo emyaka mingi simu abagitandise ate simu abatandise okukola effujjo bino byonna bye mukola leero BBC babikola n'okusinga nawo bano tebanaa kwefumita ku bisowo ebyaddala
bali mu mpiza gundi za kwekwata mu mbala kaso okitegeera tebanna bakulwana ebyaddala nze nkubuulira waliwo wano omusajja bali bamuyita Jingo Show yazimba Busaabala ya mumanyi recently yavayo nga akaana nga awagire NRM naye baganya mu akasente so yakolana ne office ye NRM ebitu emutabukira Jingo Show yomulaba yomu kubayimbe bakyasinze okuteeka Bobi Wine ku bunkengi mu butono bwe nga bwe yali kati bana abana tebanna kubeera ba mafia they don't know oyo Jingo Show yategake mu ya Bobi Wine yali yakolera nga Busaabala Fest mu gwe 10 nga 17 yagitega nga walingawo restaurant nga bagiyita Luwombo njimanyi wano ekyaliwo abayimbi balyangawo nnyo akaseera ako n'agitega nagamba tojja kuyitawo paka we bakakanya embeera n'asobola okuyitawo nenga omukulu yali ataddewo embeera nenga omulaba ataddewo embeera olaba akavubuka atadde kalinga ensawo y'amagumba ninga ke kataddewo embeera kakiriza abaana balina low feet Yangamulo Badman Gadget Lubega Kasimu yabagamba nti omukulu yabagamba togukuma yamugamba togukuma yali agenda gukuma n'abagamba temumanyi gimwandikidde simba gukuma ne bawakana Badman Gadget yatuka ko time bo principal yamukomako kisoboka yamugamba oyo ate mubi nnyo yatuka ko time nga toyina wosobola kumusibira wano mu Uganda mukulu we gundi mukubi wa bikondi professional yes yatuka ko time nga police zonna zamukowa toyina kusobola kumusibira tata mumanya abeera ku ola ku gundi ku stera no yambuka ewaggulu ye bamuzala waggulu manyi okitegeera ku Deriko kati oyo Lubega Kasimu oyo Yangamulo Badman Gadget bana tebana bakola violence California mulaba nti yetowaza yakakana yali alwanisa bugirita yali asala obugirita ajana nakwatako na fetulabya abantu wano ng'omuntu akutumira butunuzi bwoti ne weefukira era wakusanga ova mu banka ng'okutte sente zimuwe nikati yafa bamutisana bijambiye yemitiyana sobi so bana abana mwe byemukola leero bugajja nakugamba byolina byagala byempe politely era yakugamba talina muntu n'omugo yali akubye ku kikondi paka bwe yafa nenga oba ogaanyi tolaba nti wano wakaluba akuyisaamu olugalo ne luguka mu kamwa mu ngeri yonna oba lugwalinga mutayimba oba ki kati yesobi nenga soka nagamba dayasi engatto zino zimpe panyumemu guza no byakusaba kuba yali ayogera mpola nze kuwa nti omanyirani akwata ekigere apa ngatwala ekigere n'engatto ngatokeri ngajjamu ekigere engatto nga ekigere ng'asuula kati bana abana tebamanyi bana abana bakyali mu mizanyo gy'okwekwata mu mbalakaso tebanna bakulwana bya ddala they're not even fighting ati byebyo bali mu kwetigaatiga they're not even serious at all dayasi abantu balwanye edde nnyo we twabeeranga mu kyalo nga tulwana nga tugenda twabuyitanga busaawe ne tukuŋŋaanya entengo amayinja ne tukuba abengo bakuba ab'ekyemmanga kati bino bye balimu naye balina okukimanya bagenda kufiiramu naye ate kyenalabyeyo n'ekirala tuyinza okugamba mbuna abaana b'ennaku zino mbu tebagira ki bw'oyinza okulowooza nti olina ekibuli ng'abaana bakyasi bali kuwolana that's what happened in Iga ng'abaana abamu bali kuwolana nalabyeko omuvubuka eyavuddeyo nga nnyonnyola situation n'agamba babadde balaba ebigenda mu maaso but babadde bali ku tteeka ly'omukulu yabagamba temukola ki temukola violence naye bano yo omuvubuka n'agamba akavidiyo ngenda kabateerayo naga naye we baakubye kyali waabwe balabye nga is too much weire kitya nali nsiriika ekintu ekyo obusungu abaana bakoba abaana b'enyope tuli bampisa nakoba nti tuli bampisa ayo n'omuyaye ng'alijja wawandiika ino ku biki ku bizimbe byaife principal yakoba ffe tetukola ebyo tuli baddembe nakiwulira twasirika mwana kati kyaidi olweido luzi we kyaidi iganga kyabeire kidimbu ife tuli bafala tuli wale tunize tusirike tokuba tutyono aye nga gaali eri wale esirike yenda mukuba aye nga tuli kutya wambeera kasomero edi zetwakoze omwana yagire mubongaku kumubongaku kuba mu baana baife wabeire wamuwagira yakoba ali mwana bizanzeka wadde temwagala kibanonoka ngende enkola ekimukoneko nanga ne mugamba atano wange gwomu omumanyi nze ninze performance yange nkole ki
Nveo bamukona ko mumanyize njagala yimba. Muyayo manyite yakoze dogo. Yamukubye rate age. Alien wakubye dogo rate age. Naye ngate muganda we tomumanyi. Muganda oyo dogo guwakubye tomumanyi. Yenze. Gwe wasoso kuba dogo panti. Ne ero likubuliri nayo kimanyi. Panti amazima amatufu gegano yabadde panti. Je yakubye dogo azomubongako. Ye yabudde kensasage. Mukuba dogo panti mpa. Dogo natambula na jana tugamba mane chia ichinda bisizano ngamba wano sigenda alinda era principal am story principal woli wonna sonyiwa kibanda omusonyiwe nayo nabadde n'obusungu bungi nabeire n'obusungu bungi ateira busoga abe Kampala okutola ku ngafukamire mu masigidi mu masinzizo mu makanisa jajja mu idwaliro yetonda n'ebyakoze abana Uganda yetondera ne ba foot soldiers kuba foot soldiers bano be muri kubona be muderega kamba kobere mwena abantu abali eyo banga chief media yaduse emisinde ne chosen nabaga meni muigo kusoma mwasoma temwayita ati mulaba ndoza bintu byakuyita mbu isi misinde big up abana be Kamoli Jinja Iganga respect andi je bayita Scorpion Ganga ne Kamoli Jeri ne Iganga Jeri anti wagira biye chachaisa buchachaisa mulu wamu kuchachaisa buchachaisa big up abana be Iganga Black respect mwana mwalaze Kibuli tera basinga Kibuli tera jayo wini nobo oje itatano tojayo wini Batugambe go abadumidde bankubidde simu ne bangamba tulabise ne bagamba meni ye time tulabise mu katono temulabisa nyine tulabise mu katono akano kabadde katono ne bali badogo bawunya era big up champion Latif Black Iganga gali najirabye gumi tebameni abalenzi akaliro bakalabye abalenzi bafumise misi naye lwaki emotoka tebazisigaza abaliwa abeiga ate emotoka bazagaza ati zaabwe sizabo lazina kubaza zina kudiba manyini bazo nenga cyo ino manyanzi abalenzi be Kamulimba mani eri bakiriza scope Ganga yoka bakuba bagayavu nekuitwa bali yekiro nga bababuza Scorpion yaliwa twagala ku Scorpion cyo ino manya ibo bachimanyi Museveni yabagamba abasajja bategera balina emyaka 4 kati godde ku bo bamanyire omanyire omuntu agenda otegera nga alina emyaka 4 era agenda kuyisaamu buyisa era big up champion Latif Black omukulu yagamba never argue with the fools in large numbers kati ndowooza statement ye yagitukiriza abaana bo tebamanyi bya luzungu mugeto teri bya luzungu tegedde abaana bageto tebasoma information egibanyonyole mu Luganda bajja kutegeera naye oluzungu yayita mu luzungu yakyogera mu luzungu singa yakyogera mu Luganda singera abasajja bategeera nenga gwe kyoyina omanya abaana beeyo Iganga solid banga ebu video bonna obwabadde babukuweerera mbuyina kati na video njikuteremu na video njikuwe media girabe bangambye basanyi media njikuwe girabe genda jimpa tugenda jimpa nena jikuola bisere video nga basajja soko tu wow la mabina mudogo yakoze atya saka akumbuza abo bana bato mwangu Chief media yakoze atya Chief media bangambye yawudde amatako Chief media nagamba otawulira Kabaya bye yagamba sinawuliriza Kabaya bye yagamba era nadde waffe ndi fit sina na kisago ku mutego olaba n'ekisago ngenda na mukalu ndi fit ngolani n'ekisago Chozeni sajanga ko Chozeni siye mweru nenga choino manya gwe choino manya kisenye media big up abana be Iganga mebale kulabisa dictator alabisa ghetto the world bagana yene edda wadde omukulu yatugamba nedda naye leero katudiscipliningemo ko muntu katini era bako ke bayisa katini
nga tunagenda ku Scorpion gundi Scorpion Shaba yayogedde njagala ono muvubuka ka video ndoza okalabye naye kati nengo bla abade ne valid gundi a little bit njagiyita valid si kanti nzikiza bye bakoze bambi wagira but otunulyamu bira kuba yagamba tebamuwagira but mu bo mulimu aba bo batakubanga kulowa bamuwagira naye ate gwo omuntu akogera bwajja nagamba kiki muyaye ate n'omuwabo w'engombe ekintu ekyo kyali ku comrade ababoda balyoke bakole ki bamulumbe uwe ababoda basoko mulumba twalwa ku comrade ababoda yamugamba alien totubuuzaako n'agamba balinzi mugende mu mubuuze ne bakuba wa boda enkera ababoda ne bakolawo violence ekera bakeera uwe oleko ba police kwateze boda nyingi uwe eyo situation yabadde yiganga we bakitufu kino kyebogera sigwe gusoose comrade yaliwo n'asirika abalenzi oyo waboda yagala mubuuza mugende mu mubuuze ne bamukuba alien ayina obusungu ali lonely ayina obusungu kubanga ekisooka abantu bajja kwebuuza olutalo lwatuuseewo lutya omubaka wa Jinja wa Iganga district honorable Bulumungu apininga honorable ye Sauda Kauma alibaawo yakoze omukolo gw'abakyala Women's Day naita honorable prime minister Nabanja abeewo nga guest of honor era namulabye alien ng'agenda omubuuzaako n'abayimindozi abalala basobodde okubanga bakola kati mbu wakati awo bali abana byasanze ne bagala kumubongako nga obadde ogamba muno feed kyekiriwo nendoza abana bamutambulirako tobonga ku top 10 gwani who are you chi olutalo lwakoze eki naye mbu bakubiddemu omwana byaddala kati kyekyo kyenkugamba nti entalo zino abantu balowooza nti bali mu kulwana mu bulwani bino bya kiyayi n'abantu bagenda kufa dayas leero tukyalabanga be bakuba ne balwala ne bagenda mu malwaliro ne bejjanjaba ne bawona naye ekintu kigenda kuwapeninga omulundi gumu esooka alien oyo yayina byonna byakola ayina okukimanya nti omundi guno we baddamu okumukwata we bati abantu bali ku ebintu just tusirika busirisi naye abantu bakoze we bati bamuteeze aga Katonda mu ggulu ne wanaakubira maama Nabbanja essimu ne wanaafukambira ne wanaakola atya Zonakule nalaba Nabbanja nga reply nga bamubuuziza ku kya gravity nga twali tumanya agenda muwoleza naganze sikulagana abantu bakola bya kisiba I was like ye guy nengo manyi gravity like omanyi relationship like nga ba mukwano okitegeera niyo omuntu akera kumachi ye munabi abufuzo waddala naganze I don't tolerate people who do rubbish waba oli naakimujjakera naakikomyawo naye abantu nze bagamba bino ebintu mukyabwira bange ebyoku simanyi muli mu ggaali biki ebino ebintu bigenda kufiiramu abantu ate kati wendu watulaga 226 wagenda kubeera wazibu abaana bali ejjinja eyo basirifu netowooza nti bamanyi kulwana njukira olunaku zino parade principles za parade nga nagamba abantu basinga kulaba nnyo yokkavule walaba parade gye yakola ebusaabala ku One Love Beach naye nga abaana baali ba regional ya gundi ya Eastern yiganga baani biki ye yasooka before yokkavule saagiraba kati ddayoko ku internet oteekemu abaana ba Eastern parade ebusaabala ku One Love Beach yes nga aba briefing abagira nga bonna bambadde ready nga bangi nga bavudde eyo bavudde mu Eastern saagirabako wawe nalaba nga bali magere kati soko ve kube magere va kuboka vule waliwo basoke yes before ababo kati alala One Love Beach basoka bano bonna kati dayas nkubulire bana abana kibaliko tebakitegeera amayinza nagamba so kati bwe nalabye abana nga bavayo bakola those statements ntino omukulu yatugamba temukola violence kirabika kwolwo aba briefing nabagamba temukolanga violence tulwane bulwanyi kuuma kaluluka kati ate gwe bwojja nga abana beekuumya ate gwe n'okuuma omanye ekizikiza ekingi n'okoleza mu Jessica Light batabuka n'okwerya bayinza okwerya enkuta okitegeera kubanga ye Bobi Wine amanyi bano abaana bali ni abalabanga baana bano kubanga yalina n'abaana abali solid okusinga n'oyo ali nenga bamugala bugazi bamagundi abamanda abo battira awo bwayise bali bangi bakobula bani nikati yabirabula binagamba laba nono kuba byonna alien byalowooza okukola mu bulamu bw'ensi eno tubayita mwana budde Bobi yabikola dda ate nga yabikola emyaka 2 yabikola emyaka 2 amanchi yafunamu amanchi yafiirwa
okitegeera kati wakera ku makya najja nagamba bladi wabagenda kukozesa bamale bakusuulewo biki gwe n'ogamba biki n'ozalawa ye ng'asirika wayitawo akaseera katono ekyo kinyi kyeyayogera nga bazza a few moments later era gwabeera aswala wakera ku makya nagamba munange akayimbako kanyumira tonzijukiza lockdown biki nakugaidinga ng'omuzadde gwe nojja n'ogamba nojja n'owalampa TikTok n'ogamba agamba magezi go genda ogawe simanyi big guy simanyi Ronald Mayinja amagi gakendedde ku kitimba ati teri tosobola kulwanira munafu ekyo bunafu tokyogera gaya alina mukumanyi ati kati mbulirayo video emu nga Alien afunyiza ekikondo akuba omuntu the guy is coward bamulwanira ati ye top kati omutuukako inayita mbana ate kati wala kati bonna bana abakuba ne babatta anasigaza ngazimba abalala gafuka mafioso balabanga bagulwa Mathias Fuse ale ebya film bireke omugere n'ogwa yalamuko so Scorpion Shaba ye yavuddeyo si mulundi gumu sebiri n'agamba that's my responsibility nabagamba buli wamu Scorpion ganga weri era yiganga nabamu nabana be yapointize out nabagamba big up mwebale bo bamukubide nabagamba tulabise nabagamba mulabisa nnyo mu kiweemu kati ne kidongo Yesu dia Yesu dia ye fight yabadde nteketeke yabadde kona simu yabadde kona kwebuza ku muntu yina abantu obusungu bwakuliddawo mu kifo so yo Shaba ayina ebizibu bikisooka planting out just to fight Alien Skin. Mbokiri. Because bana abantu bano nze mbayita balusikino. Banoonya omuntu ayinza okubeera nga at least amachinga ne ghetto biki. Kati yo Shaba talina maanyi ge mazima. Talina n'abantu. Talina na kyayinza kukola yadde. Ninga omanyi nti abantu baba abagala okusuula Alien Skin bo basobola okufuna omuntu basobola okufuna kikafeero kyabo bakijeyo yigango bambalo bamasako bakabula maido baluwero bekasaba kiraba nga kiri mu that ghetto attitude kati kuteeke mu sente basobola okutukubira Alien Skin nga tasobola musajja wattu tasobola ojjukire dda ainalo yagenda egundi n'alwana Iraq yomu ku baana bagenda ne badda ye bale kudda n'ate abalala tebadda ayinza okuba munaye yasigalanga mu motoka nga abantu balwana okitegeera mwebina bana abaana beesudiya nnyo dayasi kyennina okugamba balukayido bamanyi babaawo fight okulwana katugeze nga batukuba wano bomu erugogo yali 2010 yali 2010 ndoza obazali group ngabire z'abaana ezigamba ne bagamba fe tukubye bo bewasire for importance nenga ne bomu ekubidwa tebagimanyiko na mayitire neje so okuba bagala nnyo okwegulumiza nti bo be bakabaka mu ekyo kola obulumbaganyi kati ye Shaba ero jakula ne ero lutalo we sparking off Masaka ngera ko monga atugabira nze na dumidi just because he are riding ku Alien Skin okitegeera ya kati ebyo just bibeeramu because sengati yakyogedde ate twandimwogedde kodi aina accountability yokukola kubanga omulimu gwa mutumwa tannabakola ko wadde yinchi kati anoonya wayingira musajja talabawo naye nze sagala era nze kiddamu bagamba sagala abantu balowooze nti bana abana mbayinako obuzibu okitegeera n'ebino ebintu bye mbagamba ffe tulabye ennaku wano tulabye abantu abafa nze waliwo munnamawulire omu gwe mmanyi yali ajjonkera nnyo abayimbi 20 years ago ne bamukwatira ku Jinja Road awo yali anywamuko ku bia waabwe oyo wala biki abaana ne basooka bamukamirira omwenge ne bagumuwa mu kigendero ekyokumuggyako kati bo bali balese omusulo gwabwe mu kacupa ate omusulo gw'omukadde gwe guwonya omuntu atamidde ne bamwasamya kirosaba byali byapendinga sawa zalinga 8 ne bamwasamya ne bamuyiwamu enkangaali bakayita katunda okuva olwo nakkakkana yensi kati agira babulabi yasigaza myaka bamunywesa enkali naye nga yali yakitegeera nti anywa nkali yamala n'akitegeera bamugamba yoga munaye twakuwadde akatunda mu bulamu obukuzza ku nsi wabadde ogenze nga bakikoze kigenderere banywesa omunyaye omusulo gw'omukadde guba tegwakatuuka ate kyekikuwonya waliwo ogunye ng'amala eddoboozi yino zirigundi nga zigira ng'odda engulu ye yali afudde
Niba mutabulira awo malula kuwaye ni pe ajangu tunye. Okitegera. Bo banywa amazzi yanywa dry. Bo banywa yanywa dry. Ngabo bali mu kigendwa kya kumutamiza. So omusajja kanya tumulweko nnyo. Tumuluddeko koza the situation is right now according to biva mu kabira gaya ina memory error. Yafunye memory error. So tumusabire buli kimu kikomewo mu nnomo. Yezudde dinta yafunye memory error. No, it's wakampe yogedde nga ageze mudwanduza mu byuka ambulance yaze ne mutwala ebyaddala ne bakwata nakataminga ambulance mutwala. Senga kisoboka twandikubiddeko ku basawo ennakasero. Watu boli ekitufu bayina memory error. That's Uganda. Naye nga anyway nga tumaliriza ekyo alien nze musaasira. Abantu bangi bannakigwanizi bagenda okumukozesa ensobi y'omwana oyo kubanga alien oyo atuluma ffenna yali so promising kubanga ye muyimbi mu Uganda akyasinza okugira mu bbanga ettono n'akola concert mu bbanga ettono n'afuna abawagizi mu bbanga ettono kati n'afuna n'ebirungi mu bbanga n'afuna obugagga ffenna bwe tunoonya bwe tukayanira mu bbanga ettono naye nga womanyi nti ekikula amangu kifa mangu kati alien yaddayo buto yazzeyo buto kukola ki kwezimba kati anoonyiza ddala emirandira emituufu naye singa yagenda ku bigambo bya Bobi Wine bye yamugamba nga tuli ebusaabala namugamba muganda wange nno oli muto oli wakabi oli biki naye low level down singa alien tali mu ebyo leero yandimanyiza nti kati okulwana tekwetaagisa eggaali teyeetaagisa okitegeera kubanga abayimbi bano bonna aba mu Uganda bonna bali babaddeko n'eggaali Mondo yamuwadde advice eggaali nga abaddeko mu gavumenti nayo yamugambye abaddeko mu gavumenti ng'akolamu ki waliwo abantu betajja akadeethi wano Mondo yali mu gavumenti ng'akolamu ki so yaliko oyo ex soldier mu kifo ki wa maje gawa bwe balwana Kachwamba manyi oyo baleeta gavumenti eno mu buyinza mu 96 Mondo tomwagala mwagala nesagala abantu abewanyo self importance mu bintu ebitali byeguwa yagambye afuna intero nga afuna intero kiki yadduka mu ggwanga nga bbya wana abantu bwe yasobola okudda mu Uganda wano ku bantu Uganda akomerawo ku TikTok kutomulako ku Uganda asobola okudda wano n'ayita wali mu kuuma entebe tasobola baferefere biri awo Mondo mufere yafera wano n'adduka mu Uganda tasobola nakudda wano okitegeera kati abantu bewa self importance abo bweze ya kisiru tetusaana najjogerako wano okay njivuddeko okitegeera tetusaana najjogerako wano omanyi abantu tulina okubawa ebintu wallahi njivuddeko gireke eyo njivuddeko balina ebizibu byabwe balina ebizibu byabwe okay mulezi alien akakane munanga ajja kumala yetereze fe tumwagala nze nga nzibaza alien mwagala mwagala nje kwenda nebedde muvubuka munange naye ate bano balusikino bamuwabisa nze kasana abasajja baddi awo bagenda bafunye n'omukeeka basuleyo ninga bakati ono mwana bagenda muwabya wayita weeks 2 nakola statement saagala bana byabufuzi temudde wange biki nga wa mukubiddeko buwumbi 2 kulinnya lye okitegeera so eyo na alien kase kirungi ali mu kweddaabulula addemu yezimbe buto fe tujja kumuwagira mu mbeera yonna Sheikh Gugwa akulemu nkule Sheikh Gugwa ne kakati oyo omuntu akonkona bwatyo italaba nti wasibe oba yera ndirodi simanyi yatera ndida sulugo agira mu motoka landirodi vuga moto Sheikh I love President Museveni more than my wife at home. So don't ask me such a question. Ask another question. Why do you love President Museveni? Oh, is it a criminal? If you don't want President Museveni, you can go and get a chibanja walala. You can go to Congo, you idiots. You can go to Congo. There is a very big land there. Then you stay there. Gugwa. No aje mundu akube ukubi. Kulanga coachinga. Mwana nchengamba. Mugina mugulira. Wao masenga takoachinze tebandi mugulira. Nene sigati wetuli ngati wafuka wazimu nnyo. Omuntu akokona emirundi esatu. Omukuta nasika huzi gani. Ajeka akabati. Sheikh Gugwa video yiyo abantu basoka bagirabe. So Sheikh Gugwa agambye mu statement ye mu bigambo bye
nga akozesa amaanyi agamuweebwa Katonda n'Obuyisiraamu ngera ayambadde n'ebimulaga nti Sheikh Gugwa agambye atayagala Museveni funa ekibanja ewalala. That's one. Two, atayagala Museveni, you idiots. Three, ayagala Museveni n'okusinga mukazi we. Mukazi yamuzalira abaana amufumbira emmere amukola biki. Nina ekyenjera kinalinda aba omusajja nga amanyira nnyo mukazi kati lumu amuwe emmere n'amugamba nze nina obulamu bw'omu ngalo naye osalawo n'omumanyira. Nga mukazi yamugamba namugamba ng'amaze omuwa emmere ali mu kulya alidde n'emmere ewoomi namugamba okimanyi nti obulamu bwo nze mbulina mu ngalo neeyokera ku makya buli kaseera n'omumanyira. Eyo statement eri deep. Kimanyi oyinza obutaddamu kulya waka. Oyinza obutaddamu kulya waka naye nyini wookomye ne gy'olya mukamwa oyinza obutajimira naye nga yakakuba fooko nga nnya naye nga juka waliwo ekkiridde. Kaakati Abgai niga akera ku makya n'akola statement njagala guuni n'okusinga omukazi we. Kitegeeza omukazi w'omulaze nti kakati dayasi gwe weevuunikako yakuzaalira abaana ensi nzibu nnyo. Yalina obulamu bwo buli wodda gw'osaba amazzi gw'osaba Katonda gw'osaba emmere. Mu nsi eno nze nagamba mu nsi muno kakati Google oyo alina ekizibu kimu. Emmotoka gye baamuwa mu 2011 mu 2020 baamuwa emmotoka yamufuddeko takyalina na z'amafuta naye alina okukimanya nti omuntu yasembayo kola statement bwe zityo yafa. Who was that? Yali Honorable Ibrahim Abiriga. Okay. Yali asinga okwagala President Museveni. Ngayamba ye ngavuga motoka ya yero. Ngavuga yero, alya yero, atambula yero, asula mu yero, awangalira mu yero. Buli kimu ngabeera mu yero. Nambaze gwe yakubaka kofira. Okitegeera. Ali ne President namanya n'akizula nti omusajja ono anjagala nnyo. President najja mu parliament, najjamu engatto zezebbeeyi. Anti nga buli lwamuyita ewe musetawo sitamulaba nga baamukuba ekikono. Ng'agamba omusajja gwe sikyakulaba storage n'amuwa engatto. Kati President osobola okumwagala fenna tumwagala kubanga tayeewalika kuba ye President w'eggwanga naye ovaayo n'okola statement bwetu nti njagala nnyo President okusinga mukyala wange oyo agenda ffa Gugwa. Kati nze nkubuulira abakazi tebabakolirako bintu omukazi tomukolirako zaala by the way tusobola ku kati era ekyo kyeyakoze kigenda kumuto kyalinga obulamu bwe bwonna paka ng'afudde. Njagala yeteeke mu bigere ng'abalaba akatamika mukazi we ng'alina omuntu gw'agamba ate no yandibadde nga agamba njagala omukazi ono okusinga mukazi wange. Oyo omusajja talina buwangaazi. Manyi waliwo ebintu dayasi bye tukola naye tukolanga ekintu kyonna ng'olumya omukazi n'oliwo otuuse ku kisenge kyovula abasajja abakazi babalumya nnyo naye ne balwawo okwogera kubanga public n'entegeereti obe nendabanga atakoze kimala abasajja bangi babatulugunya eyo babakuba kati nga Professor Badru Kateriga tujja mutuukako naye watukidde okuvayo okwogera byayisemu bingi kati ono omusajja okera ku makya noga nti mukazi wange bano abantu omanyi bano abantu tebamanyi importance y'abakyala mu bulamu bwabwe. Omukazi ye muntu asobola okuzuukuka ekirongoofu luuta n'akusala ekiso oba n'akufumita wano ekiso nga tosambagadde tokobye enduulu n'akulaba ng'odupinga omusaayi ne gukugwamu n'ofa. Ye mukazi. Abakazi balina obusobozi bwonna. Ffe tuli ku topu y'abakazi bwe tuti. Ukera ku makya n'okola statement eri deep bwe tuti nze njagala nnyo Museveni okusinga mukazi wange. Rubbish, stupid. Bano abasajja b'abakazi babawanga bawinga tebabaagala. Mwanyi mulimu abantu abamu amaka agamu ng'omuwala waakulamu omuwala wanseeka muwala wange mutwale ku ddalasa mutwale tunaalabira eyo leete. Kati bakuwa olumu omukazi nga si gw'osaanidde okuba naye olw'okubanga just family yagala you know naye nga wakera ku makya bakera ku makya bagamba Sheikh no mukazi muwala wange akuze kimala otegedde era waliwo baseeka bamu nga batandika okuwa okupeyinga ddawale ku baana abawala nga bakyakula
Okay. Nawayo ko kyawaddeyo ko abamu babasomesa okitegeera abamu babasomesa abamu bakola biki we batyo okukuza mu mbeera bwetu kubanga ne Hajjati Kulusumu oyo Seka Muzaata azijukira nga tuli ekawe empaawo Muslim nga ajja mulabirira ngwe mufuna muto okitegeera yamufuna muto kati mu Busiraamu mwebiri kati bagugwa bo bayina ekizibu kimu bali money oriented nnyo nti sente zaatwala obwongo bwayo bwonna tebakyassa okitegeera ali n'Obusiraamu kati bwayonooneka Obusiraamu bwayonooneka ye alabira ddala nga kati awo nina kwesiba ku Museveni ward yalina okuntuusa mu nsi ensuubize si kibi okuwagira Museveni waliwo ebintu byotalina kwogera kati naddayo otewa mukyala wo akutunuulire abadde akuwa amazzi okunaba mu ngalo abadde akuterayo amazzi agokya akuwa caayi akuwa emmere akuwa sexy atandika okulaba nga musajja ono tanjagala kubanga bo balowooza nti eno information abakazi bawe tebakola ki tebatuukako ne references z'okulawooza abadde nnyingi z'okulera references zabadde nnyingi okusinga okukozesa reference ya mukazi we and calling people abatawagira kintu kyolimu idiots kigambo idiot kinene nnyo naye kati abo baseka tebamanyi kuba ebiseera bisinga bo basomera mu gundi zino obumeeya bajjuzu okitegeera kati nebyokusoma eno bibasumbuwa nnyo si bonna n'abantu abavaayo ne bakola statement bwe zityo muswazaamu ku Obusiraamu Obusiraamu ddiini ennungi ate Museveni president asobola okukwagala n'oba tomwekubyeko okitegeera abalaka ki sente ngambe bamujja ku kali emmotoka bagimuwa mu 2 era mwami Balamu oyo yamuyambako okulaba nga emmotoka eyo emuweebwa kubanga yakaaba nnyo yalalyana nnyo n'akuba Sama mu kanzu nze lwannyange lwaki sifiiriddwako ekibiki yakuba Sama mu kanzu ne bamuwaayo akamotoka awo naye kati emmotoka tagisobola mwenye emmotoka ezo ziva mu gavumenti osobola girabanga ekirabo naye Baden mugugu tosobola gyejjako tosobola gitunda tosobola gyewolerako ssente buli oddawo bagiraba esembayo kikola nakati bamubanja okitegeera kusaasira wano yagyewolirako ssente naye yanoonya ne wagikweka takola ki talabawo okitegeera ziringa zino bodaboda ze bajjayo ku looni tinoogikweka wansi w'ekitanda bakubira essimu owaayi nga teri ku luguudo tetulaffe twagala ezaffe 8 oba 8 kitundu oba 8 buli wiiki ng'ogikwese wansi wa kitanda togivuge leero w'ogivuga saa ne ziyitamu 3 nga bakubira owaayi boda yaffe waki ogivuga ekiro ubana kuba akatayimbwa okitegeera kati abagugwa balina ekizibu kimu baagala ssente naye ate bazisaba bubi naye okuyita abantu idiots kyanyiziza n'okugamba nti ayagala Museveni okusinga mukazi we nakyo kibi nnyo it was not right mpozi nga talina mukazi yasobola tekisoboka kiki ekitasoboka ng'oli wano baseka bamanyi nga tebalina bakazi angani nyinza obutayagala okuboogera mannya naye ng'omulaba w'amaanyi asomesa n'okusomesa naye nga muwulu wajja ali mu bano abavubuka abalonda amakubo naye abatambulatambula n'abakugu alaba ku dansi awo n'agira ati ejjubba oba n'alijjako akampitire ebyaddala naye bwe biyita ekiro bimanyi abantu bye bakola birala ne bibabuulira birala bamasheki bali si bokka n'abasumba bibabuulira abantu emisana birala ne bakola ekiro birala kati nze ninako omusumba omu saagala kumwogera nekyaki wajeri mukwano gwange kati yafuna ssente nnyingi nnyo yazimba ne ku Ntebe Road awo gundi nnyingi twagenda naye waliwo gundi bagiyita olaba emmengo ewabakuli ku bitaala kati waliwo nekikkirira wano wansi olwo tuke waliwo bagiyita furniture eri awo wansi oba furniture house something ne waliwo kati ekifo awo kyamaanyi nnyo naye kirabidde erinnya twagenda n'omusumba tuba tutuuka ewabakuli ku bitaala ebbeere ne liyingira mu motoka nga babadde nga bajja boogera ngenda kusinkana wano biki nga lowooza oba tugenda kusinkana oba muntu bano abantu babulijjo oba biki oba muganda we ebbeere ne liyingira era tuba tunatera okutuuka awo ebbakuli bitanda nga basula dde emabega ebbeere ne lidda mu maaso naye nga musumba agenda kulannama nga bw'avuga si accident andi nga nange simanyi ajjuka nga abasumba beera babawanya ekitiibwa omuti ate omubuuze naye lwaba nga epaakinga kaakaana kayingira puliiti beere tutulisongodde liti
ne bakyama nze ne nva nampa ya mtwalo bajali abiri naye yena mukama akuwa omukisa ne ngamba ne bagenda mugabuje mbate mwina amubere akuwa mmeka yenzo kuwa kanana kasanvu naye ezo ziyamba na kizula leti dizaiza kole emyezi 5 okitegeera zaiza kole banongera basumba bafunye tuli muzumba kuwa sente ya bwere sululi fala na kizo nali mmanyi nagamba era nagamba natutwala eri twale neno nyizako kyali wene mugamba sula wanta bakimanyi omusajja ampadde mitwala abiri lokola ebyezi bukaga kati nagamba okakasa oyo buli jadu wetano kasanvu mutwalo mama nyabo nga bwe nagenda ngayo kubanja kikunda mu mwagala nyo sente mukama jabbawa lero lina kuwa ku sente tebazisiima katonda kyakuwadde tokisiima omwezi ne guyita n'ogukire guyita nga nzijukiza ezo zennyini wenamanya tena buli mwezi yali ampe 5 nenga abalira kwa gabi tuyingira ogwokutano na nyongera yejo 5 ninga yagenze sabula bere yule walivamu ayinza kubanga yamuwa nakakadde of course nenga omusanga wali ku kituuti nge neme mojuda kube tendo deno wayimba waba kube ebigwo ninga yasuze mu sex yasuze mu bwenzi ninga ate musajja mufumba ino omukazi naba ebimba abenyumyako bonga benyini testimony zabo ninga agambo abantu mubalabe nnyo mubalabire ku bikolwa byabwe kati Google wavayo nayogera statement gwetu nti Museveni mwagala nnyo no era batamwagala muri basiru bawumba tutu ekyo kintu ekyo era yo Google ajja kuvayo yetonde tusavuma abantu basiru nimba temukanya mama utayagala Museveni oba musiru mbo era nabagamu ngene mufune ekibanje wala kigeza mu Uganda muvemu kintu kyonna sawa kijja kakitegeza mu Uganda tulina abasiru obukadde nga 3 n'ekitundu kubanga be balonda Kyagulanyi kitegeza nti mu Uganda ba idiots bale 3 point something atenga mwe muli era n'aba Islam ataira abamu abamone ku kyokulya so statement ezo nziba muzikola mwegenderezenga nnyo oyo gwe kata takyalina buwangazi abakazi tebabazanyirako ate kati abakazi babuuze nnyo biriye bakolanga abakazi ne babavuma ne babakuba emiggo kati omukazi omusimbula oluyolo okola statement eji bakubaka abakazi kati bagezi nnyo abakazi batambula n'omulembe abakazi bafuna ebibine bibawolereza kiringa abasajja bafuna Smiles Equity for Men bichi abasajja ensi yatabuka kati so gugwa nze nkukakasa lero tukyogedde lero nakuzomezi mmeka ti 16 ojja kula wajja kuyitawo wiki emu nga yetondedde byayise idiots kubanga era kyasaba kyalowooza nti kyagenda okufuna tagenda kukifuna kati olubaako Museveni tebamwetemera maganzi mukane yala ndabe era babeera yeyo basiru banne bwemwe kati omanyi soko bana batayagala Museveni bavume bagambe basiru gwere Museveni ajja kulaba akuyite akuwe mmotoka akuwe nyumba akuwe omukazi akuwe n'abaana wabade bamukuba ennyumba nga takyatuuka ko ye katika kozese wano dozi liyitemu bandabe ate kati balowooza nti kati tulaba nti tuna obusiramu bwayononeka kuva ddi nga obusiramu kutuuka wa president osooka kuvuma munno kuva ddi because president amanyi obusiramu gundi structure ezitambula waba mufuti amumanyi kubeera yamulemezaako okitegeera buli kimu amanyi wekitambula kati yeetaaga kwetema maganzi kuba maviivi yamanyi okitegeera kati bani bagugwa bali mu kuyiwa nsaano ku mazzi gugwa wekampala mukadde oba wekibuye simanyi ge mazima nenze ndaba mulabe ayinza n'okuba gundi ayinza n'okuba wenakasero kituufu kisoboka hana esisuubira nti ekibuli gyali ate nekodi kampasoobya nti gyali kuba ekibuli nga tebaagala nonsense tebaagala nonsense supreme mufti teri nonsense eyo kyova olaba ye oli anyway nga tumaliriza omusajja agenda kukuweza emyaka 78 guno omwaka gwe tulimu gwennyini bamuyita Professor Badru Kateregga bakazi batulimba ne batutimba bula owulidde bwojula omukwano otamiira nomala gamuwa nebyotandikoze eki amawulire agakwata ku bukuubagano obuli wakati wa Professor Badru Kateregga ngono ye mutandisi era nnyini w'ettendekero lya Kampala University ne mukyala we Jolesh Baiha Kateregga gaze gasansaanira emikutu gy'amawulire egy'enjawulo kw'ossa emikutu gya social media mu bukuubagano buno
Profesa Kateregga yatuuka n'okutegeeza nga mukyala we wazzenga amutulugunya kw'ossa okumugoba mu nju ye esangibwa e Buziga. Wadde ebigambo bya Profesa Kateregga, mukyala wa Zaabisa Mbajja olwaleero Kateregga azzeemu n'akikkaatiriza mu lukuŋŋaana lw'abamawulire nti mukyala we abadde ng'amukuba. Mugamba saakuwa omutwe gwange gwali gutunula bwe guti. Mugumanya omukadde n'omupya mugulaba guno gwali gutunula bwe guti. Okwegaana kyangu. Nabbi omukwata asooka kukola ki? Okwegaana nti saakoze eki? Sabbye. Naye nze omusajja ku myaka gyange. Omukyala gye buvuddeko yatuuka n'okulumiriza Profesa Kateregga obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe nga taata eri abaana be yamuzaalamu. Naye nze nnyinza okulema okusasula abaana ababe nga bange bali mu International School of Uganda. Abaana be basomera up to now. Buli mwana asasula $2 2,000 okubeera mu P2. Ekisinga okugulumbya Profesa Kateregga omutwe kyekyokuba nti mukyala we yeesomye okutwala ebyobugagga bye omuli n'ebyo bye yali yakoledda nga tannamuwasa. But she wants the only house I have naye agitwale. Yangoba mudda. Land we are talking about ali ayogera ku by'egyo. Najigula mu 1993 when I was still Uganda ambassador to Saudi Arabia. I hold it. Ninjizimba koleta. Oyo yali afunye wa sente okujjako ng'azijja ku nsi. Wano Kateregga wasinzidde n'asambajja n'ebigambibwa nti mu byobugagga omukyala byagala okumusuuza mwe muli n'ettendekero lya Kampala University erisangibwa eggaba mu Kampala. We acquired things together. Tewali acquiring anything to do with Kampala University with me. Chenjagadde mutegeera okuva olwaleero. Kampala University, how many years? 26 years. Toweebuuza nti weba 26 years ng'oli ali 35. Ani yatandika university. Kyokka Profesa Kateregga mumativu nti kkooti z'amateeka za kumuyambako okutawulula ensonga zino. She is a social climber. So Kampala University is not bothered by her stories. Ezo kalimu tuleke tuzibalire muki mu kkooti. Olidde tujja kumuwangula inshallah. Kubanga ekituufu si yennyini naye atwetaddeko. Okwogera bino Profesa Kateregga abadde addamu ebibuuzo ebimubuuziddwa bannamawulire mu lukuŋŋaana lwabwe lwe yayise okwogera ku matikkira ga Kampala University ag'omulundi ogw'22 agagenda okubeerawo ku lwokuna lwa sabbiiti eno. Ye Vice Chancellor wa Kampala University yavuddeyo mu press conference omwaka oguwedde yakyogerako. Omukazi navayo ne yeewolereza, but this time yaze n'obukakafu ayambala enkofira ku mutwe kimwambaza omutwe gwayonooneka. Waayo omukazi amukuba olumu yayimukako ekiro n'amukuba akantu n'azirika kataafe kwali kudza kwa Mukama okudda engulu. Naera kaseera kabadde tetumulaba abadde muki mu ddwaliro yakadda. Naye aga omukazi yaga kutwala university kuba yagiddukanya. Omukazi gwe bayita Shubaiha Nalongo Munyarwanda yamuwasa mwinamu abaana ba twins mwinamu abalongo. Agamba omukazi amufukidde ekyambika. The lady is 35, the guy is 78. Ono yaliko na ambassador wa Saudi Arabia oba if I'm not mistaken Saudi Arabia. Ekyo kimu kyakubiri agamba omukazi afuuse ekyenena mu amaka ge yagula agebuziga yagagula 1993 nga tanabona kulowooza nti alifuna omukazi ayagala gatwala. Agamba omukazi agayagala kutwala university jaga nti agamba university bagikola ki bombi. Juka university neina branches. Era abana bagenda kubatikira ku weekend? Yes, ku weekend. Era yade press conference abantu bambuuza ekibuzo nti gwe mukazi wo bitu biri bitya. Era omukazi teyabadde ku press conference naye nga tayo mu kubaddukanya university. Eno university ina branch e Kenya, ina branch e Rwanda. Agamba omukazi eno university ewezezza emyaka 20 something. Omukazi akamala naye emyaka emeka?
nka yachogedde mu perspective ya mukazi myaka gyalina kakati agambye omukazi alina emyaka 35 university eri mu myaka 20 egera kuingira myaka 3 nagawe tuba twagikola fenna mama namufuna alina emyaka emeka kandi kati professor kizibu kyagenda okusanga era kyasanga okola ebintu katugeze dayas nozimba apartments zo bichi no wasa omukazi omukazi n'abeeranga ashayalinze kulinnya lyo yes kuba yenze baya walugendo baya akateregga ebintu ebyo byobera okoze biba tebikyali bibyo biba byammwe antaga omukazi agabitwala yekka era omukazi naye genda okulaba nga obo oyogedde naye ali kulwa abaana okay kati nkwe version y'omukyala emabegako according ku bukedde paper kwa yesinga nnyo okuba mule gaabwe bobaga omukazi yagamba nti wewe no musajja afumba stories one amukoye ayagala mujja mu bintu two alina akawala akalaka apepereza ayagala funayo kamusayi mutoka aleeta naye ngona amugjeewo omukazi wagala kati natandika okufumbawo bi stories abantu bamukyawa asobola okugoba binagamba mujjukire omuntu gwe mugamba ayina 25 children tosobola kubanga babazaala muki omukazi omu kitegeeza nti azze abakyusa bwatyo kakati musango gwabwe no gulimu naye nga ate tetululinga out omusajja kyeyagambye ekya violence nakyo weekiri n'atulaga n'obukakafu emutwe baana ba babiri nabo bawa statement bagamba twali bweru muzeyi n'atukubira nga afa ffe twajja ne tumurescuing mwabadde mu nyumba nga ali ennyumba nnene eyebuziga naye yali efuuse enfunda nga bamusibira mulimu okkomera omukazi yamusibiramu ate tetujja kululinga out nti alero omusajja bali tetumulaba but still ne side y'omukazi naye tetujja girulinga out n'omukazi ebigambo byali mu kwogera kati Professor Badru Kateregga domestic violence against men alinga kati yagikwatidde akati okusookera ddala musaasidde aji yes Professor Badru Kateregga agambye musako guno yaguwaabe wa Katikkiro n'aguwaaba newa Kabaka anti kati aba musako gwali nyadda wakulu bakimanyiiko Katikkiro akimanyiko ne Kabaka akimanyiko ekyo era tekikola ekyo tekikola ewa Kabaka tebawaabayo misango yabategeezaako they know just era Katikkiro yabadde akugamba mugoberera nnyo like statement zabeera akola ye munnamateeka yes okuva mu Buwula and Company Advocates which is okay naye ate togendayo kuwaaba nti bannange amaka gannemeredde ogendayo just kubatabaganya naye eyo si ye issue abasajja fena tuli basajja naye bannange abakazi ate n'omukazi tujja kumusalira musango nze nabuliddwako gwe nsalira omusango bannange omusajja obanga olina emyaka 7 omukazi w'emyaka 3 muleke ayagala bamuzaamu musaayi omukazi w'emyaka 3 dayasi muleke goge maze tukyogera nga kiri jena abasinga muyinza okunyiiga naye omusajja w'emyaka 7 ng'ofunye omukazi omuwala kuba kati yaba muwala wa myaka 20 katugeze kale yamufuna bamaze kati buledi esooka tukibaale nti bakamala emyaka 10 emitono kuba yankamuzaalamu ba twins abali mu P2 kati wali mu P2 tubale kale tubalidde ku myaka 10 yes yeah oyine omwana omuwala ayina emyaka 25 oyina emyaka 6 omwana oyo obeera omuzzukuza issues ezisinga obungi obeera omuzzukuza yeah true abasajja basinga bazaalira ku myaka 2 kitegeera 18 so si kibi kubanga bino ebintu bya laavu osobola okufuna ew'enkaaga n'akuzoganya n'ofuna ow'abiri ne mutereera naye abasajja abagagga kuba nze mikono gyange ngirinanga migagga omukazi ow'emyaka emito muleke kubanga kati omukazi oyo omulaba naye ayina olugendo lw'okubala kuba kati gwe takyakulaba ng'omusajja ge mazima takyakulaba akulaba ng'eyaffe dda era ali awo alemedde mu bintu by'abaana be oba mutegeera kye nkugamba awo tewakyaliwo laavu
Love yaggwawo kireka emyaka nga 10 just protecting properties z'abaana be ali just ku business n'abaana be omusajja yena buli wozaala mu mukazi asukka mu omu bino bisuubire omusajja yena buli wofuna omukazi asukka mu omu bino bisuubire eddiini yaffe eragira bana neteri omusajja musiraamu akusa abakazi bana nkaddemu taata wange alina abakazi bana era ajja kunsonyiwako eno video naye teri musajja musiraamu abakazi b'abaana bonna nga bali satisfied. You cannot balance the board. You either satisfy one, the three never satisfy. Tosobola n'ababiri oba weekase nnyo omuntu alina kubeera ku muntu omu. Okay. Okitegeera mulina ssente tetubagaana mukama yabasaasira mukoze ssente muli bagagga naye abasajja bakyasinza okufuna ebizibu mu nsi muno abagagga bakyasinza okufuna ebizibu bakazi. Bakazi basinga basola mu bizibu. Wala so jina badenda ba was it yesterday but one ha John yali oba yezito wana bugabo okitegeera era nga ne issues oziraba z'abakazi abaana baganya okukanya simanyi abakazi sharia lo yatemera buli omu n'emu ekiche teri ebira bikyapeninga emirundi mingi era za basajja mbagamba ekintu kimu mukama wakuyamba n'okola ssente soko okole ssente nga tonna wasa then owase ate n'omukazi w'omuwasa mugayidinge wa wayitalina kubeera wa watalina wa ayina okubeera wa watalina kubeera kati bana abasajja abakulu lwaki babonaabona nnyo nti ye already awasa nga mugagga okitegeera kati omukazi yena gwafuna n'amuleeta mu bugagga n'amuyigiriza buli kimu university tambula bweti banka sente zitambula bweziti omukazi n'atuuka time nga yarwaninga system n'asooka nagiwaninga omwaka ogusooka guyinza omusumbuwa here and there nga tannabigatta bulungi awo nanga kwa feedback olwansonga kyayiga nga kwa feedback kino kitambula kitya biki kati otuuka time wabunaanyizibwa gwe nga gwe n'obwejjako era kampani ezisinza okugwa zigudde lwakwejjako buvunaanyizibwa nga CEO. You cannot train someone azoobuza okusinga gwe founder. You cannot. Kati ye professor ekizibu kyayitamu leero bala nti wali akakadde kalamba k'abasajja abayitamu eno ensonga ninga tebalina kyakkola. Question number. Akakadde kalamba nga yafuna omusajja alina emyaka 5 yafuna omuwala wa myaka 2 omuwala kati yamubalira yamutegeerera difference ya 30 ekyo kikyamu nnyo abasajja bonna bakyasinza okufuna issues z'abakazi abakazi bato bana abakazi mulowooza nti abakazi bakula era abakazi amanyi balina tendensi eno musimanyi omukazi akula wamala okuzaala musimanyi ayenjebuka ani akuga nti omukazi ali mu sente ayenjebuka argument yadeyo omukazi still ati kino tukigatta nti kiri jeno abantu bagamba ng'omukazi omusajja wadde alina emyaka 6 niwe anaamuzaalamu awo abaana mangu kivula ojja kulasanga nga abasajja abagagga bazaala mu bakazi buli mwaka aba ayagala amuzaalemu mbw amukutule alowooze nti bajja kutambulira ku peesi bajja kumulabanga mukadde mukwano omukazi takaddiwa abaana ojja kusanga omukazi ng'alina abaana 6 naye ng'alinga chocolate ono yali kalango ka condom nakati akyalabika bulungi Ruth Kalibala Ruth wange mwagala nnyo nange sizatize kugamba simwagala tali mu 6 naye bambi kikula bulungi mwami sensu batukwebaza okulabira omukyalo bulungi kati wamma tuveeyo abakyala abasajja nze ndi ku basajja kubanga abasajja bali mu buzibu ensi yakyuka dayasi no bannange professor talina kino enjiniya wagenda kukyejjamu omanyi okuba nga olina abaana 25 mu bamaama katugeze kale ekitono nnyo mu bamaama 10 kakitegeeza professor waali buli mwana ali mu kusekiwalinga kyalina oba kitegeera kati kyova olaba nti ennyumba y'ebuziga toyirinyayo omukazi agitwala agamba kati yaba agitutte y'abalongo abalongo tebayonseza bweru essomero because omukazi buli omuteeka mu system n'alwaninga omwaka ogusooka gwakulirwa kusalibwa kunafuuka CEO gwaba kuleetera lipooti bulungi nnyo era omuyita mami kakati kiri kityawo okitegeera kati professor akkirize ensobi zikuba balamu takyalina kyazza n'emmengo tebajja kumuyamba
n'emisango mu kooti tebajja kumuyamba. Yagambye kooti ejino muyamba. Ati kati kooti egenda kumuyamba ete. Oyagala ko yali kucha age difference agamba omukazi ono tesobola kuba ku myaka gino nga gundi. Ekyo kyo kituufu era kooti ekyo si kyewuliriza. Kooti ejja kuwuliriza ono muli bafumbo. Kubanga wali eri walina emyaka 6 egigamba nti asobola kufuna mukazi wa myaka 2. Lwaki tewakikola? Kubanga okaddiwa todda wansi. Okaddiwa odda ki? Kati ali mu 79 oba ali mu 70s. Ali mu agenda kweza 78. Tukibale. Alume 8 saawa yonna. Of course. Kati omukazi ayingira buyingiza 36 37. Tanaweza naana. Nejjukira ali mu sente. Okitegeera. Kati byonna omukazi kati obulamu butandika obulamu bw'omukazi butandikira ku myaka 4. Yatandika butandisi. Kati yatandika butandisi. Kakati gwe w'ekinana obedi oli mukulu kyovula agenda kumukuba kumacha mutuntu n'olweggulu. Because yo mukati tebakyali ku pesi yemu. Kati ebyo Professor ye kyaliko ali mu kukwata bugagga bwati abubike etundu bwale gamba bugagga bwange nfa nabo. Niyo omukazi amugamba abuno tebukyali bubo. Ate kya violence kino kyo. Ate violence ejjetya. Kwa gamba yazukuka ekiro mu the settlement ebadde. She woke up on a bad side. Nga ologama lero nzukuso siri okay. Obanga nina ebintu nga ndimuka katrama katini ya mpulira. Naulizukira ku side embi. Yazukira ku side embi namuwa. Namuwera oluyi. Tebali luyi. Yamukuba akantu eti yakategera naye. Okaza ine jinya ya mizani. Like eredi jinya ya mizani muju. Yazukira ku side embi buchiro namuwa. Gaya agenda okudde engulu ngali mu ddwaliro. Bwali namulekawo nga mtunulide bana be bamutaasa. Nenze okubulira ale n'abaana bakimanyi taata byayitamu. Yeah, of course. Nete balina kye bayinza kukola. Tebalina kye bayinza kukola kubanga ekisooka mukazi we. Omukazi akube ejinnya lya minzaani n'enkya n'osigala ng'osigala. Ate ke yamukubaga teyakategeera. Fe tumuwadde erinnya. Kwanza manyi omuntu akuba akantu k'otategedde era ejinnya lya minzaani. Omukazi akube ejinnya lya minzaani leero. N'osigala Mama Sula. Kakati mnaye wankubye ne nsasirako. Ebyatya yasola byogera. Kitegeeza oyo omukazi bali balina okupatinga ways like bali balina okwawukana emyaka 10 emabega. Ne kati jukire mwawukana leero mugenda kati ku sharinga gundi properties. Okitegeera jukira n'omukazi abakazi obalaba asogamba Rwanda tolinnyayo. Of course. Eri ye waffe. Najja nagamba nti neye ne gundi ene so wise Kenya. Tokwatako. Najja nagamba nti neye ne simanyo mbalala eyo tokwatako. Kati professor kyalina okukola alabalira nga omukazi afunzizza ebintu pozi zirinnya main yeri eggaba then ine mbalala Rwanda ne Kenya. Kati professor ebintu bino yabibaza bubi professor waffe Professor Badiru kuba n'omukazi tujja kumusalira musango. Omukazi naye sebo naye alwana kulwa abaana kuba omusajja alina abaana 25. Watalwana sawa zina ndiye agenda omulwanirira. Watenga yalina abaana abatono. Of course ayisobola kuba yalina abatono. Nga waliwo alina 8. Waliwo alina 10. Naye agambye omukazi agamba omusajja ay'empiki. Kati ekyo tetukimunenyeza. Kuba ekyo kya butonde. Kati akikola mujja mu gap ateekewo. Ali kati awo tekisoboka oyo omukazi takyavaawo. Ko yenze kankujjawo bifo. Kati ate omukazi yagenda okujjawo professor. Anti yagamba. Fena tubifiirwe. So professor kyalina okukola kiri ekintu kimu. Ngwe banambo ayonga bangi. Ate ono niye nambo ayo Pro Max. Ona ate ye muzibu nnyo. Tali nambo yali akayanira kalina. Kati ono ali ku institutions, ali ku universities. Namba universities. Amazima ga Katonda muggulu. Eye gaba tajja kwasaamu professor. Naye yatulaza omutwe. Omuntu gwo gukubwa ate kati wano yakulaza mutwe ni waliwo n'awalala. Omuntu gwabaddemu amagondo ngaana. Ne kati nange kye neebuuza. Nga wano wabootedde wano waliwo ekibwa. Yamukuba kiki ekyo ekikola wano bwekyo ekikuba ekkonda. Nawe nakuba ekkonda. Nawe nakuba ekkonda. Nga tovaawo. Bane abakazi babapimako bupumizi. Nze n'onkuba ekkonda erisooka. Ekyatondabawo. Musibira mu nju. Ngajja komera. Ngajja nakuba mukaawo naddayo omukazi. Buli wa emirimu egimutawaanya n'obusungu najja nga bumalira ku ye. Waaye tatata. Ate bannange nze abakazi nze bana era nze abantu. Era mbo tebaba kuba baana be. Singa kati mufu be bamu. Kati ate n'abaana tebalina kye bakozeewo.
bakoze ate kati simula because abakazi ababba emali y'abasajja ozababeera baagala ebintu ki tulina ebintu bingi babeera baagala kati omukazi kyakola akola ekintu kimu afunemu abaana abakulu bakwatagana nabo because ndi sure professor alina okuba nga alinayo omwana ali mu myaka 5 okitegeera kati oyo omukyala asobola okuba nga akwatagana n'abaana ba professor n'amanya nagamba kuliko bibagambye abaana kuliko Faika ne ahinyedali Badria ne Faika ndoza be basinze nnyo okulaba nti tata waabwe abeera we basinze oyamba kati bava ku mirimu gyabwe ebweru ate nga bajina okujja n'okulwana mu butuufu bannaye professor tumusaasire professor teri agenda kumuyamba ono omukazi wuwa inako n'erinnya lye tinene ne banagenda tebanaye kati obufumbo buweddewo gamazima university bagenda jabuluzaamu ate university y'emu ku zibadde zikyasinze okusomesa abaana obulungi university zizze kugaba loodi ogwo nga zeekiika ku Kampala University eremeddewo oli najja waliwo ke bamukiika mu maaso awo okitegeera naye era yakwakulako abaana 7 yina asigaza omutwalo mulamba n'ekitundu kitegeeza nti asomesa naye kati bino byonna nabamwe abakyala musaasire bannange professor mumusaasire kati akola atya okitegeera kubanga era omusajja ono ne wanaafa era tojja kubyeyagalira mu maama ojja kubeera mu nkayana n'abaana kubanga abaana alina over 30 abaana alina bangi ne mukanye professor naye kati akimanyi nti omukazi noosi zikolebwa naye wakuba nti ye kyalina mu kaseera kano abakazi bangi abakoleredde abakoze n'abasajja ne batababala statement professor gye yakoze yabadde nfu olisobola kungamba nti nze nakufuna olwedde nakola dda kati oyagala kubba bintu byange ati oli yali ayagala twala university namugamba bakugikoze bonna koli namugamba no ate nze nagikola muntu yozange those are my sweats ani kati oyinza okwesanga nga university eyo ekyapa kuliko omukazi ubaiha kati koti tejja kwebuuza Shubaiha ate yajita kolono yali gulada nga nebizimbe webiri ati abantu abayingira ku kyapa tomanyi ng'ejo bayingira tewebuuza na kwebuuza ati kubanga yo koti tebuuza ekyapa wakiyingira kotya ye kaseera batransfer buli kimu yo tebuuza andi agamba nti omukazi amugamba talabirira abaana namugamba naye abaana nga mbasasulira mu international school eyawana emitwalo 2 ogamba otya okulabirira abaana si fees nakyo kisebo kicontributing fine so kubanga osasula fees okimanyi you can pay school fees nenga tulabirira abaana much bayita marriage service ebyo mukazi abikola ekisinga obunene ekikoze service ey'omukwano ekibayita okulabirira abaana abantu tebakimanyi nga obaana tolina love yaabwe bikintu tolina parental care tolina omukazi tomusanyusa tokyamalako tolyawo ate ogenze mu birala si ekuli yeddole y'omwana akabira dole ku obadde olowooza omukazi osobola okuba nga byonna obikola naye nga yagamba ntolabirira abaana wali mu abaana mumanyi bano bwe basitula naye waliwo dole y'omwana gy'olina okulabirira kati n'omukazi agamba tolabirira abaana tondabirira bali ku dole ya mwana gwe bikiriza abakazi bingi naye nze mmanyi omukazi osinga banaamukwata bulungi ne bamugamba maama uba gwasuka ogw'omulabuzi oyagala ki kubanga naye ayagala kyayagala gwasuka ogw'omulabuzi ate era professor alina kumuwa mu bulamu amuwe ni wana batamuwadde amugambe kati nze nawuliranga story ezo gundi olinga akyazikola ono gayi bamuyitaani yatwala obubizi ku NUP Dini lugo wasava era nikozikole ningamba ntuufu si ntuufu simanyi professor bamukubye professor asiza mukapiira professor omukazi amukubye that time rebamba the oasis nyala minzani awe yali tusiza mukapiira ningamba ani akuba professor waffe Badru Kateregga ngulaba tekigatta kati yakyayogera yukola yakuli aba scout mu ggwanga era n'ettaka lye Busabalere lya kazi yalitekako caveat yalivunanyizibwako kubanga mu scout omukulu mu Uganda kakati bali balitwala nagenda na Mulanzi nalitekako envumbo kati ebyo n'omukazi yalitwala yayitidde balambula nsigena genda mugamba bugambi yayitidde balambula ng'omubuzi okimayo okigwa tabeera nk'omugayidi ki ekikutwala twala eyo ng'awulira
Nenga bami professor tumusasidde nnyo ebintu by'amaka munange bizibu. Omukazi ono yayina ebimuluma nga yo omuntu. Nze muneze mayinze n'abantu n'abagamba. Mbera kusaidi ya mukyala. Nange mbera no but death was not a solution. Ati kati ani amuse. Gai yakisizako mu kapiira. Akulaze enkovu. Omutwe guli mu potholes. Lwaki tamuvaako bamutonderako. Ate omusajja agambye ali homeless takyalina wabeera ennyumba bagitwala. Kakati yabuuze ne mukazi wa mugaye mami oyagala ki? University. Amuwe bikolwa mulamu. Kubangera omukazi ayinza okuba yabadde managing for over 5 years or 6. Ngomukazi ya managing estate ye. Kiriza waba kirabeko ngo omukazi asobola okumanaging essomero. Ali mulekere? Amuwe. Just like that. Kulwa abaana. That's a billion property. Ni omukazi naye kawumbi. Okitegeera. Ni omukazi naye alina value ye. Omusajja bwatuukira kutekera ku kyapa. Watuukira okufula principal oba like oba vice chancellor oba anything ekimala running essomero. I think I main campus. You know what it means? Kigiza akwesize nnyo. Kubanga era amazima mtefu gali nti ni wana batajimu wadde. Eyo tekyadda mikono ja professor. Omukazi nga yasimbudde. Wakira kubira akajiiko mu gundi. Mu kutunga webase. No bimuwa. Kajiiko kakola akajiiko. Tomanye embozi akajiiko gwe bakubira wano. Zinali manyi kakwogeza. Wale omuyimbi wa bandi wano gwe bakubira akajiiko. Batya. Nawayo emmotoka nawayo. Msiko ndikikola kitya? Ndakunyumiza embozi akajiiko jakuba yalulala. Wale ndo kunyumiza akajiiko. Abayi bakubidde obujiiko emasi. Nze kira manya akajiiko bakakubira noyogera amazima. Ogera webase noti gondi ono bikibi. Amanye byapa bikyusa mu bujiiko. Tutebakanga. Omukazi akwata n'akulikodinga eddoboozi. Neka nkuwadde, mami nkuwadde mu bulamu nga tewali ankase naye ng'oli kajiiko oti. Nkuwadde wonna wawo tewaba akugjawo. Nze banaye simanyi nakumanya. Anyway, Professor Allah Musasire. Musasire Professor. Abantu bakusasira nga bangi bonna betukozeko badde bakusasira busasizi. Alien yesi wakusasira. Professor yiwo kusasira. Alien bino byonna byakola abikola abimanyi. Koze tabimanyi. Tugenda kusasira guggwa. Tosasira. Tosasira nawe dai. Tosasira kinaawe. Tosasira. Omuntu agamba njagala nnyo President Museveni okusinga mukazi wange asiya bulolo. Tosasira. Yinga teyesasidde nga abyogera. Amina. Sajja bikulu kwebuza magezi. Tokisasira.